Ku kyalo Nabisaalu mu division y'e Makindye, Paul Mwesigwa gy'awangalira. Ono wa myaka 28 nga mu kiseera kino asanga obuzibu okubaako ky'akola oluvannyuma lw'amaaso ge okulwala. Mwesigwa azaalibwa Kkooki wabula oluvannyuma lw'okufiirwa bakadde be bombi agamba mu 2017 yaleetebwa mu kibuga e Kampala okutandika okweyiiya ng'enjogera bw'eri. Bazadde bange nali baafa ndi muto sibamanyi. Mwaka gwe najja najjo 2017 gwali gwakutaano. Natandika kutambuza amenvu mu kibuga era go amenvu ago nagatambuza okumala okuva mu 2017 mpaka 2021 nga bankozesa ngatambuza mu kibuga muno. Ng'afunye ku ssente mu 2021 yatandika okwekozesa. Nafunamu ku ssente n'ofunayo emitwalo gyali 35 ntandikawo ebya screen gaadi ne cover ntandika okuba nga nange ntandika okuyiya obulamu. Omulimu guno amaze ebbanga ddene ng'agukola nga bw'atambula ebitundu eby'enjawulo ng'atambuza ebyamaguzi bye, kyokka kawungeezi kanga 16 omwezi ogw'omunaana omwaka 2024 tayinza kulwerabira yagwa mu babbi e Lukuli mu Makindye abaamukuba ne batwala n'ebintu bye. Zaali ssaawa emu kati nga nnyuka nali nsula ku Black Gate kati ngamba sijja kulinnyawo booda ndi kumpi nawo kantambulewo. Nagenda okulaba omuntu yatuuka nkwata kabadiya bweti anteeka waggulu ampanika omutwe ankuba ebikonde. Ensawo yange gye nali nnyine ya gundi y'emmaali omu n'agikwata n'agitwala ne saamulaba era saabala nti no kikubanga baatuuka bampanikayo bati ne bankubamu ebikonde 2 mu maaso. Abaamu bbanga badduse yafuna muzira kise yamuyamba okumutuusa gy'asula. Nga ndabamu katini omuvubuka n'annyamba n'akola kino yaŋŋamba obeera wano mugamba mbeera ku Mugunti ku Black Gate ku Mbaraka n'antwalawo ne nzigulawo kati enkeera ne gatandika okubeera nga tukola ki gannuma bwe gatyo. Mwesigwa agamba enkeera amaaso galinga musiiwa okukamala nga bwe gavaamu n'amaziga era n'addukira mu kalwaliro akaali okumpi, kyokka eno oluvannyuma bakizuula nti obuzibu bwali bunene nga bwetaaga ddwaliro ddene. Era okuva ku olwo amaaso ne gatandika okuba nga bagenda galwala gannuma ninsookerako mu kiriniki zino ez'amaaso okumala emyezi 2 kati omudokita oba omusawo wa kiriniki n'aŋŋamba so ogendeko mu ddwaliro amanene kubanga amaaso go kyaleka gakosebwa nnyo bagakuba nnyo. Agamba ng'atuuse Mengo bakizuula nti emmunye zombi zaaliko amabwa mayitirivu nga yali yeetaaga obukadde 2 okulongoosebwa z'ataalina. Natuuka Mengo ne baŋŋamba gafuna amabwa mangi nnyo ku mmunye kuneeno ne basobola okukalkulasi ogajjanjaba ne gawona. Ne baŋŋamba essente nga mutuufu nganze omuntu yali yeeyiya anoonya 10 nga sobola zituukako zisobola ziweza. Nagenda Mengo ne bansaba $2,000,000 kati bansaba $2,000,000 ne bansindika embalala dokita asobola okukola kino kyennyini ekindiko. Namutuukako nankebera n'aŋŋamba ye asobola okikola ku $10,000,000. Mu kiseera kino n'akatono k'abadde alaba kagenda kakendeera nga n'ebyokukola takyabisobola kati alaajanira buli muzira kisa amudduukirire asobole okulongoosebwa. Kyenjagala mu butuufu bannayuganda abazira kisa era abasaasizi era abazadde bansaasire bansobozese okunnyambako mu mbeera yange n'ey'amaaso banyambise kasente nsobole okuba nga nziramu nange nkola kubanga omwana wange nze kennyini sirina bazadde, sirina taata, sirina maama, baganda bange bennyinayo 2 nabo tebalina. Nembadde nsaba ku buyambi mutuufu banyambi bansaasire. Mwesigwa agamba musajja mukozi kale nga singa asobola okuddamu okulaba ajja kusobolera ddala bulungi okwebeezaawo. Nga bwe ndi myaka gyange gino emito ali musajja ayagala okukola era nga siri mukalubize nga siri senyigira mu byekyayi naye njagala mu butuufu munyambe mbasaba buyambi bwammwe abalabi ba Spark TV abazira kisa era abasaasizi abazadde gye muli mwonna amaaso baŋŋamba $10,000,000 okuddawo okulaba. Akakyali konka yina kubanga dokita natuuka embalala eyo n'aŋŋamba yo chance weeri
era gwe toli muzibe nti no bikino era n'ali kugobye naye gwe okyalina ka chance n'akasente ako. Kati essuubi n'amaanyi ga Paul Mwesigwa gali mu ggwe omulabi wa Spark TV okumuddukirira. Jocelyn Kibule agafeeyo ku Spark TV.